Ku Sakata Vibes bambita Dj.Senior'B the remix wizard okubanga nkuletera Sakata Vibes yo anytime any day anywhere. Just join okola subscribing obenga ofuna updates anytime wetuba tulina ekipya oleme kumissinga nakamnakatono. Ku kamera kuliko manyi ga mugongo walinga abeera kwasaganya ensongo kubanga kuletera ebifaananyi ebyakabe nnyonnyo mu HD wano ku Sakata Vibes oka mwebale nnyo abalaba yonna gyosinzira okubanga olaba oli wakabe nnyo abali South Africa abali Sudan abali Rwanda abali Uganda abali Kalangala abali Masaka abali Tirinyembale Jinja Masaka Mbalala yonna gyoli Rwanda ludda wa South Africa SN Powers Entertainment ogamba otya Entebbe Music Association mujebale mwabale kubanga mukwasaganya emirimu agamba ati omukulu litogwan agamba ati omukulu Mike Maestro webale kubanga kwasaganya nnyo gye bayita overdose night awo ku stop shot ekitala ekintu kya kabinyo buli lwakutaano lusooka mu mwezi agamba ati legendary DJ Marvin agamba ati legendary DJ Isaac Lyanks na buli DJ na alaba Sakata Vibes okola kya kabinyo nnyo nje tutumira ko ba MC mwenna agamba ati MC Sabawuzi wenyogera ku Sabawuzi mba ntegesa enana nazadan MC Roba ugenda wali eri Kasenyi ku Mike Mande buli lwa Mande tasobola gendayo n'atanyika mu mazzi oba yenyikamu oba nyikamu wakirya nyikamu olugalo mu mazzi n'abanga taviriddemu awo okuwuga mwabatera okugenda Kasenyi oba bagendako ku myalo ku bizinga mujja kitegeera mujja kitegeerera ddala anyway ku Sakata Vibes tuzze leero nzize n'omwami this time zena MC agenda kubanga atangazaamu ensonga okuvaawo gwe wozirabira oba wozitegeerera oba olyawo nange nja kubanga mbuuza ebibuuzo okusinziira ku kiki nandiyagadde okumanya oba olyawo nayo kyotamanyi naawe omanyiraawo oba otegeereraawo ensonga buli omu aba n'engeri gyazirabamu buli omu aba n'engeri gyazitwalamu buli omu aba n'engeri gyazanalyzingamu so buli muntu mulekere opinion ye saagala okiteeka mu feelings tonyiiga bw'aba akunyiziza tofaayo kibaawo bw'aba kusanyusiza well and good sharing akalinga ako kawerezeko muno naye abenga afuna okunyumirwa okwana madala oba okumanyisibwa okuyigirizibwa mu mbeera omu oba endala MC nze gwe mmanyi ye master of ceremony naye simanyi oba ye yeyitaani agenda tubuulira ba MC balina tendency ereka omulimu gwabwe ne badda mu kwemusinga abakyala ajja bitugamba ebinkwatako nze siri MC but mbiwulira bamita Dj.Senior'B manyi ga mugongo ku kamera ogamba otya jendise bwe waliko oli bulungi nnyo n'amaanyi kati omuzindalo nze ngukutte nze MC this time kitegeera kati oli oyagala gukwata DJ mu wa MC oyina akantu koyogedde ku MC Roba MC Roba okuwuga Kasenyi Sabawuzi okuwuga Kasenyi MC Roba kwakusasulira naye Roba ye bamuwola n'omuwolo oli serious kuwuga nga yakwongeramu ate ekirungo bamuwola n'omuwolo okuwuga Roba bagala okuwuga naawe bangi manyi ga mugongo mutwalako ddina yawuge naye ng'ogamba oti ndi bulungi mukamange gyebaleko olabika ng'omwana omuto kale ndabika yange ndya bulungi togere mazima kulya bulungi kamukyala ndabirira bulungi olina omukyala ebyo tetubigenda munnyo naye nga kyekyo kale weyanjulira abalaba Sakata Vibes abalaba Sakata Vibes yonna gye mulabira nze bampita Gucci MC Entebbe's finest MC hype man MC buli kimu kyonna nkola ku White Sand Beach Diba Ambrosia yonna alright yeah lwaki togendako ne Kampala yonna tugendayo ne right now sina contract na Kampala contract saa zino zina Entebbe yeah alright oli wawulira kigambo MC yani MC ye master of ceremony yo muntu runninga events oba party oba ceremony yonna in a particular place at a particular time sinti buli muntu by the way asobola okukola oba MC nedda omuntu tasobola avaayo n'akugamba nti ndi MC nga tasobola kwogera mu bantu nga tasobola kwogera ku events nga tasobola kwogera ku mukolo gwonna kuba waliyo omuntu nagamba nze ndi MC ningoba MC bwe bukola buwe na mchala we kwogera mu kisenge so mainly kyekyo kyetaaga kusoma nnyo oba kitone kitone nakyagala na passion yakyo yeah love passion nakwekkiririzaamu
just that. Alright. Kyetagisa myaka emeka ogamba nti qualified MC? Tekirina nnyo myaka gye kyetagisa kuba nze natandika nkyali ndowooza natandika oba MC ndowooza nina emyaka kale nze nabutandika late naye waliwo okubeera eringwa naye nga nalinga mu kati first of all nalinga mu primary kuba primary yange ne Livers Party ne events zonna ezaali nga kusomero nga nzayogera naye nga sikitwala nga kikulu okutuusa nakisizaamu amazzi amaanyi amangi myaka si mingi mabega myaka nga 2 emabega nekiteeramu ddala amaanyi nengamba nti ku luno nkikola ki kyetaaga. Bw'otunuulira omuyimbi amala kola ddoboozi okufuuka okuyimba bulungi mwetegekera kiki kyemukola okuba ba MC? Tokuli kintu kyamaanyi kyokola kasitowa ne passion y'omuzindaalo ng'osobola okukwata microphone bot noyogera eri abantu ate eddoboozi lyo ne liwulikika bulungi mu bantu kyekisinga byonna okuwulikika olina kuba ngaoyogera luzungu oba olulimi lwonna MC asobola okubeera nga wa luzungu oba wa Luganda kisinzira kuba tojja kuŋŋamba nti okwanjula kw'Abaganda ojja twalayo MC ayogera luzungu nedda tebijja bawoomera of course wa Luganda alina okukolawo. Mulimu ba MCs ba mirundi emeka? Mulimu ba MC nga ye hypeman MC nga hypinga event stage waliwo MC nga ye wa club nga tasobola ate kwa hypinga stage waliwo MC nga ye wa TV nga tasobola kwa hypinga stage naye nga asobola TV okitegeera so mendi kyekyo. Gw'oliwa? Nze ndi ku byonna kuba mbyewulira. Oli serious? Mbisobola byonna. Wakabeera ku events meka? Nyingi nnyo. Tumenyeremu eziri events za Nkumba University zonna baza Miss Nkumba zonna Freshers Ball Uganda Museum Color Fun Run events zonna ezisinga. Serious? Yeah. Kyetagisa ky'okukulike okufuna jigs bwezityo kukola mikwano ate kola ekikulu kya byonna kola mikwano gigasa mu bulamu kati nga gwe Senior'B onyambye nnyo kola mikwano abantu abakuzimba mu bulamu age mazima abantu abakuzimba mu bulamu bebakulaga ekkubo eddungi abantu abali meaningful tojja kufuna muntu kati nze nganze nfuna ate omuntu gwensingako nensuubira okunnyongerako ate kisoboka. MC omulungi omulabira kuki? MC omulungi ekyokera ddala enjogera ye mu bantu engeri gyewombekamu engeri gyayogeramu ku muzindaalo kyekikulu kya byonna. Bagamba nti of course ngedda abazadde batugaananga okubeera mu bintu ebityo nga bagamba ogenda kwonooneka ogenda mu bidongo kwonooneka nga gwe MC abazadde bakulikomendinga nti genda oyiga obwa MC? Mu kusooka baali tebanzikiriza ekitegeera kuba kyali tekingasa mu kusooka paka we natandika okugyamu akasente awo ne balyoka ne bagamba kiri fine osobola going on nakyo. Okay, tuli ku Sakata Vibes. Nze Dj.Senior'B manyiga mugongo kamera mpola tuli ne MC Gucci. Lwaki Gucci? Gucci manyinga manya gangoye design. Label design. So Gucci erinnya lya Gucci kituufu label ya either design ngoye bichi naye nga Gucci nakyagala dda kubanga nkyali wansi nga era n'abaana kusomero kuba nze kusomero nali nyambala nnyo engoye za Gucci nga abaana batandika okupita Gucci ne ngamba lwaki sikola ki siri brandinga kwe kusalawo neneeyitani Gucci naye nga manyi amatuufu bampita Sadiq. Olina musajja musiraamu? Ndi swaba mulamba. Wasiiba? Nga lwaki nedda. Osiba sitati? Sitati yo sisiiba. Kola bakoze nokko ganze nna. Olina omwana? Olina omwana? Sirina mwana. Ozaala ddi? Tofaayo. Olina omukyala? Sirina mukyala. Olina abakyala? Nina girlfriend. Girlfriend oyani? Girlfriend. Ebya girlfriend sandi yagale tubigende mukyemayi naye waali awo tayagala mwogerako. Mama baby wemanyi woli awo tayagala kwogerako. Tuddeyo ke mabega katono. Okula okuva ku ssomero okuyingira music. Wali wegombaani? Nze okusookera ddala kuva dda mu music nga nze MC
ali negomba nnyo MC bamuyita Firekel. Firekel MC esuwe Kenya. Wa Kenya naye nga akolera Boston America negomba nnyo MC Full Stop. Era naye wa Kenya. Ni negomba nnyo MC Cats kuva nze nga nkyali buto. MC Cats ono Katamba. Katamba Edwin. Kati nga Katamba kiki kyakwegombesako? Engeri gya presentingamu ku TV. His presentation mainly. N'engeri gya hypingamu stage. It's just fine. Njawulo ki eri wakati wa MC wa club no hype MC? Wa stage MC wa club ebiseera ebisinga mulimu MC nga tasobola sijja boogera kuba nabo beemanyi. Waliwo MC nga tasobola club goge mazima kuba okubeera ku muzindaalo si kuleekaana nga bona aleekaana ku stage. Kyobola ba DJ abasinga tebaagala nnyo ba MC lwansonga nti kisinziira engeri gy'oyogereramu mu music we. Kuba ba DJ abasinga tebaagala nnyo kwogerera music waabwe ate ffe tuba twagala okukola ki okwogera. So you give it that time. Ate si kyekimu ekibeera ku stage. Ekya stage oba olina okwogera abantu okukola ki bakipinga ki busy n'okuwulira kiki ekiddako kiki ekiriwo okitegeera. Ate si kyekyebbala ekyebbaala osobola n'okwogera ebigambo nga 5 n'okomaawo DJ n'omu opportunity n'akuwa music we n'amaliriza. Mainly kyekyo naye nga mulimu omuntu nga yasobola okwipinga stage ng'asobola okwipinga n'ebbaala. Oli nga tasobola stage ng'asobola ebbaala. Twesanze nnyo mu incident woyogera bwoto tufunye cases reports okuva mu fans oba abawagizi oba audience ng'omuntu ajja n'agamba gwe DJ n'agamba lwaki MC tomuggyako gwe okuba music ndowooza obiwuliddeko kesi bwe zito ziwuliddeko buzibu ki obubeeraawo? Akati oyo MC either aba ayogeredde nnyo mu music wa DJ gw'aba ali mu kkuba nga tawadde DJ time bantu kuwuliriza bantu kuzinamu. Okuhypinga crowd kiba kitegeeza osooka no studyinga crowd yo okubeera MC. Osooka no studyinga crowd yo n'ogamba bano abantu kiki saawa zino kye babulamu beetaagamu kintu bwe kiti basituke bakole ki bazine bakyamuke okitegeera si kumala googera buli kimu kwogerera music n'okukyokuwa okuba mu space time okuzinamu kyekyo. Tukyali ku Sakata Vibes. Alina ekibuuzo osobola commentinga awo wansi mu comment box ne tubanga next time tusobola okuba nga tukikutuusaako. Alina kyoteesa oba kyowabula alina kyagala okwebuuza osobola okukebera ku about ya Sakata Vibes. Kuliko email address, kuliko contact number nosobola okuba nga otuusa ensonga zo. Tulina MC Gucci wano mpola. Lwaki bamama bakwagala nnyo? Bamama habula kirabika banjagala nnyo kuba main ndi mulungi. Sijja gamba nti mpooma naye ndi mulungi. Lwaki ba MC muli benzi? Ba MC tetuli benzi mpozi bali abalala naye nzi siri mwenzi simanyi. Abalala beemanyi kuba ogambye lwaki ba MC kitegeeza ali abalala. Lwaki ba MC muli batamiivu? Nze siri mutamiivu omwenge nagwesonyiwa mainly cause njagala omulimu gwange ogenda forward kuba buli wokyamukirira obwongo ova ku mulamwa. So kati obwongo obubeera nga ate nga weetaaga okukola kiba tikikola. Olowooza lwaki omuntu anywa omwenge? Omuntu reasons ennina omuntu anywa omwenge kufitinga in the society kufuna confidence lwa bizibu ekirala mainly ebyo kyemmanyi. Kati gwe walina bizibu ki wanyweranga omwenge? Nze nalina ebyo byenkugambye byemmanyi naye nze nayonga omwenge kufuna confidence nga nakatandiika kufuna confidence. Wenafuna confidence nenda abantu omwenge ogenda kunnyonoonera omulimu kwe kugwesonyiwa. MC ye promoting atya? MC nze engeri gye ne promoting mainly ne promoting la social media nakola mikwano ba promoters abanene. Boyogera ku promoting ku social media tufunye scenarios nga okugenda okusaba omulimu ku kifo bogenda okolera nyini kifo akugamba olina okuleta audience
ngamwe ba MCs ekyo mukyo atakinze mutya ekyo by the bakitukola nnyo nkuwadde night olina okujja olina okuneeterayo abantu abagenda okulabia of course payment ya bia ko waliwo balage tukolamu nga go free interest yeah nga sente bagenda zijja ku bia so kati ofunayo emikwano kubanze omentegeka night nga yange bampadde mu bbala nina abantu bange benagamba nti Senior'B agenda kujja n'emikwano gye nga bana agenda kunya obvious ate balina okunsupportinga okitegeera bwe kityo nkikola nina mikwano gyange nga jomendi we bali kunsupportinga yeah alright mulina ekibiina ekibagata ba MC right now tewali kibiina naye nze nganze ngeri gye mbadde nkirabamu era bonna ba MC b'entebe bakimanyi kuba nsiba nkibagamba tulina okufuna like something like association etugatta ffe nga ba MC okitegeera nsiba nkibagamba bonna ba MC b'entebe ndowooza mwenna mukimanyi kuba nkibagamba buli kaseera naye oba bo bakiraba bubi simanyi naye tewali anfaako yeah tewali anfaako naye sifuddeeyo nze mpushinga career yange ate ngenda nnyo mu maaso mujja tuuka nga munnoonya naye ng'ate ndi wala nnyo so kyekyo olowooza buzibu ki ba MCs bwemulaba bwemulina obuzibu bwe tulina obuzibu nze ebiseera ebisinga bwensanga bwaba DJ bakola ki DJ waliwo olina okwipingira crowd ng'olabira ddala nti wano crowd wano wenjikwatirako ku microphone bankoze eki mba ngitwala njise DJ n'asooka n'akuyimiriza mu butofu oba oyonoona seti ye fine ekyo nakyo kibaawo kyobola omuli muntu alina otegeera munne ogamba kati ono ye weakness ye ono wano wali okitegeera so mainly kyekyo badde gye bagamba mbuno mbumwe ba MCs tugambe mbu mulinda DJ wakubidde tune ey'amaanyi nawe nojja n'obukira microphone pulo naye bwakubaza otamanyi ng'ossa wansi microphone ng'ogenda eri onyiga buwala lwaki mukola ekintu ekyo kyekyo kyebadde nkugamba kyobola buli omu alina otutegeera munne lumu nali nsoma yali oba tweet yaani oba yava mu Supremacy oba yava n'endooza ku badije b'e Kenya but it was a very good tweet guy n'agamba nti bw'oba hype man wa DJ olina okuhypinga DJ wagoyingira lulo because aba yeetaga kusitula tolinda ate ye watekingidde high climax ate gojjo hyping hypinga climax already oba okola ki kibanga nagamba nti kakati ebbala eyo teri mu bantu nogamba tujja gendayo nga abantu bazze kati oba ogenda kola ki ebyo ba MC babikola nnyo batya okwogerera obutebe naye nze omulimu gwange oba bampadde omulimu tinkuwadde ebbaala liiryo ogenda kukola naye mba temuli butebe mba nina okukola omulimu gwange kuba gwe gunsasuza naye mba ngenda kwogerera abakola mu bbaala it's fine tolaba nti wali obuzibu wali nti DJ agenda okustopinga nti asooka olindemu kati mala okukuba music nga kyakulemye okuhypinga nga akyasitula busituzi vibe musitule mwenna vibe kati ate olinda asitudde vibe ojja nti leetawo mpaawo leeta teka mike ekyo nakyo kituufu teba weakness kuba buli omu alina waayagala buli omu alina kyayagala mu nsi okitegeera naawe Senior'B olina woyagalira MC wo okwogerera olina wotayagala ayogerere ate ate ne MC naye aba alina waayagala ayogerere wowotayagalira ati nze ekisinga okuneewuunya ani alina okulwaninga ani alina okufuga ani kyenziremu ngandeka okuzanya music oba ogenda kwogera ki mbo ngenda kwogera abantu njako music mwogere ba MCs tusobola okweyimbira ne tuyimba n'abantu nafe tujja bamyutinga tukube music waffe nga temuliiwo mulabe naye nga kyemmanyire
DJ era abayitaga MC kituufu abayitaga MC kuba MC yetaga DJ bwe fena twetaaga naye yetaga munne waliwo ba DJ bongambo bote betaaga MC je bali of course waliwo DJ nga naye mwennyini asobola okuhypinga set ye ate waliwo olinga tabisobola tasobola kuhypinga naye nga aba ayagala kuba music nga tekuli MC oyo naye gyali naye nga nze ndaba DJ yetaaga MC yetaaga DJ ba DJ wowe bagoyinga wrong okuba MC sinafunamu buzibu n'aba DJ nga tuli awo ku turntables nga tukuba nga tuhypinga kuba nze kyenemanyiko nze ba DJ bonna benkoze nabo abasinga banjagala nnyo ge mazima so kati sinafuna buzibu nabo nali njogera na DJ Ivan ndowooza legendary DJ yali DJ wa hype Rangers mu kitolo olina kuba ngumanya Ivan n'agamba nti professional MC nga hype man professional olina kujja no wa profile ya kayimba in a few statements no kaleka ne kayimba basically either DJ I know kutelayo is what we say to get extended instrumental something like that oba break y'oluyimba mulina okwogerera bwoba seekyo nga tolina profile za nyimba nojja no updates kyekiri mu bbala kyekiri okukana akadde DJ kyakuba MC kyaliwo program kyali mu kizimbe noteka wansi microphone emwe kyate temukyagala ekyo kikolera ddala bulungi naye ebiseera ebisinga kikola ku bantu batamanyi kwogera ku muzindaalo ate ekintu kyokuwa historical background y'oluyimba kiba ebiseera ebisinga bakiwa nnyimba zadda ati toyinza kuŋŋamba oluyimba lwe baafulumiza ejjo ndiweeko historical background ki oluwulira talumanyi mbani just olinda buli omu lwamanyi sawa eno gutujja buli omu alumanyi nogamba pulo let it go one more time oludde oluba lupya kubategeeza abantu nti luyimba luki lupya just simple naye nga ennyimba ezisinga zebaako historical background ziba nnyimba za dda oba mukuba kikadde trick kyeri mu kuhypinga tewali amaanyi nnyo kisinzira the accent yo byoyogera bikuvaamu binanyumira abantu banasanyuka banasika banawuwa emikono kitegeera simply that bwoba hypinga music oyo ogoberera ki ngoberera DJ wange audience yange nange kennyini nasanga waliwo era kese endala eyo yali nze mwennyini nakuba by that time nakuba oluyimba lwa Desire Luzinda lwe bayita simanya bakube abaawo nyagala kubeera awo wooli something like oba okajuka akayimba ako MC eyaliwo bulungi nnyo yavaana eri wala nnyo nessanyu n'agamba big tune n'akwata muzindaalo n'agamba ladies and gentlemen that's a wonderful jam from Juliana Kanyomozi then nemutunuulira bwente nenga wanjisebo ati alabika yali atamidde nga oba akooye sibuziwa MC sibuvunanyizibwa bwa MC okumanya tune ezizannya kyova olaba mu bbaala MC kyova olaba bbaala ezisinga tezina wireless microphones olina obeera ne DJ's box nga akugamba olabe ekiki ekyapeninga ku playlist ye akugambe soko oyogere kino bagambe kino kyekyo then ekirala lwaki ba MCs naddala mu abahypinga mwogera musirisasirisa music nkulina sebo olina tewali buzibu kujja ddoboozi bulungi kyekisookera ddala mulimu abantu babisetinga nga newoogerera music makuwulira kituufu ati mulimu abantu bakomplaini kitegeera bakomplaininga nnyo kituufu kuba nze nange nzifunye nnyo zo complaints naye ebiseera ebisinga oba olina kyovala nsose nenkugamba nsooka tunuulira audience yange DJ wange nange kennyini ebiseera ebisinga waliwo oluyimba lwe bakuba nga wetaaga gundi abantu kye banakuddamu mu luyimba so oba olina ofedingamuko ku music ofedingamuko ku music abantu ne bakuddamu awo ng'omanya bakola ki bakuwuliriza bawuliriza ne DJ bali mu bawuliriza mwenna anti lately oba kusinzira ku trend eriwo ey'aba DJ abasinga
batendinga nnyo okwagala okuscratchinga ate otunuulira nnyo professional mixers ebeera ya channels 2 so kati oli ku slider nga MC feedinga luyimba bantu bayimbemu oba oyogere DJ naye yomu ali ku fader yemu alwana ku scratchinga next tune kati temulwanira space awo ng'omulekamu awo oba olina omulekeramu of course DJ waba ayingira oluyimba tolina kwogera kuba oba omwonoonera oluyimba lwatandika awo omulekamu nekya njagala okumanya kirala mubeera mu ndongo eyo nga mwe ba MC n'okubeera ku muzindalo n'owana omukazi n'omuwana buli kimu ekimuliko abakazi ababeera mu ndongo kiki kiba kibanyumalako ekyo abakazi ebiseera ebisinga abazze n'aba MC sente kuba mulimu abantu abajja ne bagamba gukinjala kunjogerako kwatayo akantu kakano kwata gundi kiki nekiriwo okitegera nga bwobimanyi so kyekyo mulimu abantu abajja ajja nakugamba nga tomumanyi namumanya kuba nze mbifuna nnyo nga tomumanyi namumanya najja nagamba bagamba abantu ntuuse nebuuza ataani ono nemugamba muzeeyi soko nzijukizeemu nerabidde nagamba kwata nze gundi ne gundi njogeraako ntuuse nga lwaki towaana oyo omuwana n'omusuutasuuta yenna era aba alina okuddamu nakuyita kyekyo nekira lwaki mutizinga nnyo abantu ba kasitoma okubajjako ebyokunywa nze ekyo sikikola baMC abakikola bamagezi baMC abakikola bambi mweddeko mwewe ekitiibwa mukimanye nti muli ba MC muli ba kyakulabirako kyamaanyi nnyo so kyekyo nasooka okulaba ng'oli mu bintu bya fashion oba waliyo emusinga event ya fashion simanyi ayo oli fashionista bya fashion nabyo mbisobola kuba bye nasookeramu wali okola ki nali nze ntunda ngoye go ge mazima zikyaliyo engoye mbeeramu just nazo mu magezi katonotono esobola okumbeezaawo naye nga nina abantu saa zino beŋŋamba nti ngenda ku event went ne mukubira essimu ne mugamba neetaaga ngoye nkolaako oyogera ki ku uma nze uma kyenjogerako mwenna abandaba munansonyiwa naye nze nga bwe ndaba nze uma eyo si ntuufu kubanga ku kakiiko tekuli MC nedda si bwe kiri nti ku kakiiko tekuli MC of course naye okubeerako bayimbi ffenna tuli mu entertainment industry ffenna kyekimu naye otaddeko nja kuwa example tosobola kukwata muntu kangezesa essomero muntu nga musiru nnyo oba sijja kitwalira nti musiru nnyo kale nga takola bulungi mu class ate noyagala omuwe nga yakulira either abayogera oluzungu nga kyokka abadde agwa English mu kirasi abakulira oluzungu kusome oba onoomuwa oba edi prefect naye kyentegeeza uma kisaana nemuwa omuntu eyeetaagisa omuntu alina experience kale fine balina experience naye omuntu alina kyalazeewoko kankuwa example Eddy Kenzo BET award winner talina position gyalimu mu uma ali freelance aba advisor mwagomo naye nga abadde walina oggwawo at least abadde alina bbeera ki waggulu singa gwe abadde alonda ngwe n'obuyinza ani yandibadde president wa uma eyandibadde president wa uma nze nandikiwadde Bobi Wine lwaki Bobi Wine kuba musical esaawa zino uma si ya political Bobi Wine naye si politician kyokka muyimbi is a musician Bobi Wine right now njagamba ye personality asinga okubeera saawa zino werinnya mu Uganda kangambe ne mu Africa right now si kyekyo nze nja kiyita na Africa si mu bubi naye nga kyekyo kati gwe kyakuyisiza bubi olina koyogeddemu n'ogamba nti nogereza ku ssomero oba mu class nga mu class waliwo ba backbenchers ate tosobola baleeta eno kukulira boogezi ba luzungu nga ne mu debates abadde tawaayo point ati kyembadde ntegeeza mu ekyo ti abantu be batadde ku kakiiko saawa zino baggwako
Sophie Gombya yakulira chairperson akulidde Sophie Gombya muntu ki gw'omanyi gwe yali aggyeyo n'agamba nti ngunjudde ono mu baana abaliko ssaawa zino abato abalwanninga music industry ya Uganda right now mbuliraayo simanyi kyekyo so kati funa omuntu nga Eddy Kenzo aggyeyo abaana buya abaletedde abalaze ekyokulabirako byonna bintu ng'ebyo. King Michael yakulira aba dancehall. King Michael akulira aba dancehall naye ekyo kikyamu nnyo nze nakirabye kikyamu nnyo. Wali waddaani mu dancehall? Dancehall nanti wadde Eddy Kenzo. Eddy Kenzo takuba dancehall? Akuba dancehall sometimes. Yeah. Naye nga King Michael sigamba nti oba mubi, no? Sigamba nti oba ki, no? Naye mbuulira King Michael ani gwe yali aggyeyo. Olina okufuna omuntu agunjudde abantu, agunjudde abato. Mpayo abayimbi bana wano mu Uganda abaliko ssaawa eno. Abaliko right now ninamu VIP Jemo kimanyi kwali ne bwojoga ne bwojoga right now Suspect Laser kwali nakolamu ani omulala kandabe nina bangi mu mutwe FIFA Maker akyaliko FIFA Maker naye akyaliko wadde agenda aserebenda mpola obakyala Spice Dana, Lydia Jasmine, Nina Rose, Shiba. Singa bato ya Cindy ne Shiba yaliwo wagirani? Nze ndi Syndicate. Lwaki Cindy? Syndicate is a nyumira everything. He's a teacher. She's a teacher. Wagira basomesa siba yembe. Musomesa asomeseza abantu abalala abasinga balabira ku ye. Shiba tayimba? Shiba muyimbi naye ebisinga alabidde ku Cindy. Mpaya abayimbi bano mu Uganda batano oba basatu bolina mu namba abayimirizaawo industry Uganda nti abo ba legends mu music wa Uganda. Sokera ddala Bebe Cool, Eddy Kenzo. Bebe Cool of course buli kimu akikoze mu music industry, buli kimu akikoze right now, yatuuka dda ne experience gyalina music right now. Bebe Cool, Chameleon, n'okwekyakoze ekisinga wayagala nakwesimbawo Lord Mayor wa Kampala yafuuse ddade nga tetunnamulonda namuwadde dda natiikinza akalulu. So beebo Eddy Kenzo naye biyita wadwina mpaya abayimbi bana nga mubutuufu singa bubadde obajja mu industry wandibajje munogamba mwesoke mudde bali mutuleke bana. Asookera ddala ye King Michael. Wati King Michael olwokuba ali ku kakiiko kawuma dasa ekyo kikuluma nedda tekinnuma. Asookera ddala ye King Michael yandyesonyiye saazi n'ebyokuyimba yandibadde saazi naddeeyo waka atuule ne mukyala we n'abaana be bafune ebirala ebyokukola, bafune amataka bazimbe balunde bye balunda ebyakakiiko music industry basooke bamulekemu. King Michael oyo yateekako bloka kuba MC bw'oyogerera oyo yateekako bloka atya nti yali ali DJ nga wakuba wa MC. Naye asa byali biseera abiri naye right now King Michael alina okwesonyiwa music industry. Omulala gwendaba wani awo omulala kikulu bayinza okunsojja yogera omulala ani gwendaba bangi naye abasinga sibajjukira nabajjukira. Bw'oyogera ku abayimbi bolifaringako nga aba inspirings oba abaleese enkyukakyuka mu music industry ya Uganda mulimu Bebe Cool, mulimu Chameleon, mulimu ne Eddy Kenzo ne Bobi Wine. Kale bw'otunuulira abasajja abo nti bayimiriddeyo ku musically serious, olowooza omugijjo oguliko guna sustaining ekintu ky'abasajja abo oba musically kukyuka? Omugigi gusobola bulungi nnyo, kisinziira engeri gye baba bayisizaamu. Omanyi baitha kisinziira ne management yo. Management webaira nnungi of course music aba alina okupushingibwa bulungi. Kati kankuwa example ya FIFA Maker right now. FIFA Maker nga we yali akyalina kama Ivan, music we mwali mumulaba nti ali everywhere apushinga wano buli kaseera ayongerako. Right now kama Ivan taliiwo FIFA Maker agenda omulaba nti ate
abalala bana bali mumuyitako buyisi abalinga bamwegomba. Yeah. Okay. Yeah. Kisinzira management mainly. Management webera nnungi. Music of course ajja kuba mulungi. Ojja sobola sustaining a music industry ya Uganda. No ku maintaining ku level. Jo ino gendako. Okay. Yeah. Okay, bw'otunuulira nga mwababeera mu bbaala nga ba MC basically. Kuba kino kintu kitambulira nnyo mu mmwe. Bw'owulira ekigambo Slay Queen. Slay Queen yange. Slay Queen y'omuntu nze engeri gye nkimanyimu Slay Queen y'omuntu atalina ssente naye nga yeebuzaabuliza awantu yeebulizaabuliza mu kintu ky'atali okitegeera mu kintu ky'atali ng'ayagala obulamu obulungi ng'ate tamanyi background ye ng'ayagala ekirungi right now kati nga ne we naatuula wano eno nenkola bye sitalina kukola okitegeera nga fine mba nkisobola naye olina omanya background yo waliwo abantu nga bajja ne mu bbaala nga tamanyi kyagenda nakulya tamanyi kyagenda sula mulimu obukazi obujja mu bbaala omulabye yekubyeko makeup akoze akasiga akoze eki naye nga ze mu bbaala anoonya nawakusula anoonya wakusula anoonya musajja neyetuninga awantu ne bagula bbiya ne bamala naye nga ku social media omuzibu nnyo ku social media omulaba posting omulaba afuna mall bagenda mu zimall ezo ne bateekayo ebifaananyi ne bekwata videos kuba ebifaananyi nga biri kiriya n'ogamba ono mwana wa mugagga bannaye nfunye naye nga wa y'omuteebulizabuliza mu kyatalina kuba kale Slay Queens bayamba kimu ku music industry tewali kye bayamba kusireyinga just kubeera bayamba kimu community mu community kujjuza community yaffe nzi kyemmanyi tewali kye bayamba kutwonoonera budde kutwonoonera ssente zaffe tewali kye bayamba waliodetinzeko Slay Queens simudetinga ngako era simwagala omukazi gwe nnina wabuvunaanyizibwa saa zino alina ku mulimu ndowooza ali kumpi nakunnyuka yeah kyekyo Slay Queen baba bakati Slay Queen mwenna gye muli eyo mwemanyi naye bambi mweddeko mufune ebyokukola obudde bugenda saawa egenda songola ekkalaamu obudde bukulekawo funa ebyokukola noonya omulimu tandika okukola ove mu kusilayinga obudde bugenda emyaka gigenda kyekyo oyogedde kusongola ekkalaamu nonzijukiriza wano mu Uganda tufunye okufiirwako abayimbi abawererako ddala mucho singa walina obuyinza oba singa osobola okuba okusaba Katonda olukusa nibagamba ozukizeeyo omuyimbi omu baba babiri baani abandikomyewo nandikomezaawo Paulo Kafeero nenkomyawo radio nenkomyawo ne K47 lwaki Paulo Kafeero nze nakula nga nkyali kuva muto sagala mbuzebuze oli urban MC mu ndongo mu hyping enyimba za Kafeero bayinza okwogera ku muntu batayogera ku music nga boogedde Kafeero otiugo kyacho oba aman basudde so kyekyo nze okusana bana aman basudde nzijeyo radio legendary bingi nnyo byakoze ate by the radio bingi nnyo kuba bana abasinga ina abana babadde aweererera nga tannabakufa naye kati recently nawulira nti waliwo abamu balekerawo n'okusoma because radio yafa so kati tebalina support bingi nnyo byadde akoze abadde Freeman lwaki eke music we mainly music we abadde good yeah era ne kati akyaboominga kivola no radio akyaboominga yeah singa ofuna omukisa ku meeting president wa Uganda in 10 minutes oyinza mugamba ki president wa Uganda oyo tandiyagadde namwogerako naye singa mu meeting president wa Uganda right now kinandiyagadde omugamba bambi bavubuka bangi eyo mu ghetto bangi nnyo abakwagala n'abatakwagala bali eyo babonaabona nga omanya abavubuka mirimu of course nga kaka nkuwa example no baginoonya naye emirimu gy'ennaku zino gimanyi olowooza lwaki abantu bava e Uganda ne bagenda ebweru okuba ekyeyo golaba ensi yamwe ebakulaakulanye ensi yaffe eri wansi nnyo anti muno balaba abantu basiru abantu b'e Uganda basiru mulimu sente no
Uganda tekulaakulanye president waffe akimanyi. Uganda tekulaakulanye. Kyovola abantu abaana bato bava muneeno ne bagenda ebweru ne banoonya emirimu okufuna kasente akamala. Gwe muna Uganda oba president? Fenna naye kutandikibwako ne president kisinzira kikyali mukolera abantu. Obadde omuwa obubaka tukasuka obubaka bwembadde muwa president bambi si mu bubi yamba eggwanga lyo si mu busandi yagadde genda mu ya political nnyo naye sandi yagadde genda mu bya political nnyo. Owagira Bobi Wine? Bobi Wine yeah. Omwogirako ki? Music we yeah. Oliwa people power? Ndi wa people power. Lwaki? Ate ndi wenale mu byonna mbyagala. Oli muyaye? Siri muyaye. Bwa MC munywenjaga? Ebyo bibogerera. Byeboogera naye tetunywanja. Banaye abatulaba ffe tetunywanjaga. Tukola mulimu gwaffe. Omuntu akwagala akufuna ati? Omuntu anjagala social media platforms ku Facebook bambita Doro Gucci MC oba page yange Gucci MC. Instagram am Doro Gucci MC. Yeah. Doro kitegeeza ki? Doro kitegeeza sente. Oli mu industry, wayingira industry nga oli mwana muto. Mu bufu bwe bumutulina omwana omuto ali mu industry, fresh kid. Kiki oyinza okumwogerako right now? Fresh kid muyimbi mulungi nnyo. Ja naye fresh kid ng'ovudde ku ekyo okubeera omulungi naye ebintu bya music bigenda namulemesa okusoma. Omanyi okusoma ku Uganda obutasoma buluma bukulu. So kati fresh kid music ayinza n'omulemesa osoma. Aja okwagala ennyo sente waliwo sente zetuukira nga nnyingi naawe ne zikusukkako n'ogamba okusoma nkunoonyaamu ki. Yeah. Alright. Olinayo baka bonna boyagala okuwa ba MC banno, abayimbi, ba DJs ne ba entertainer bonna? Ba MC bannange mwenna abandaba fena buli omu yeetaaga munne ne ba DJs buli omu yeetaaga munne. So kati twebereremu buli omu ayagalize munne naffe twagalize mmwe kuba tomanya gye tugenda mu maaso. Abawagizi bange mwenna mbaagala nnyo kyekyo sigambe bakazi bo ngamba abawagizi bange bonna mbaagala nnyo mwebali kumpagira ate tukyawangula bingi tukyagenda mu maaso nnyo bangi nnyo gye tulaga tukyapushinga naye ng'ekisookera ddala njala agamba shout out to MC Lumi mainly MC Lumi. Lwaki Lumi by the way? Oyo big deal gyendi kuba tuvudde wala nnyo twetutambuzizaako n'ebigere nga tugenda okukola muganda ne batatusasula natusasula tubonyebonye nnyo tuvudde wala kyobola tukola na babiri tuvudde wala buli omu amanyi weakness ya munne buli omu amanyi munne wa going wrong buli omu amanyi okutereeza munne ng'avudde mu mbeera. Yeah. Alright. Kale ffe tukutadde tuyanza nnyo tuyanze okujjako okusakata vibes bamuyise MC Gucci nze Dj.Senior'B ate nga maanyi ga mugongo ku kamera mpolampola abeera kutusaka ensonga zonna loud and clear naye nga maanyi ga mugongo manyi kye wakoze sabula tugende nabatadde dda.